Alright, ETV Uganda, thank you so much for watching. Yonna gye musinzira okuba nti mutulaba mwebale nnyo, mwebalire ddala. It's yet another day, another interview. Tusinzidde side z'enansa n'eno nga ndi ne sister waffe gwe tugenda okuba nga tuwayawayamukko naye alina emboozi ey'enjawulo, era emboozi eno tagenda kukkiriza oba yabigaanye ebyokutunuulira kamera directly mugenda kubanga mulaba nze, wabula ye mugenda kubanga muwuliriza ebyo byagenda okubanga atugamba. Ku kamera ndine Aaron Bobo, nsaba tutambule nammwe mpola mpola. Ogamba otya maama? Obulamu lockdown ebayise etya? Kale nze nga wenkirabye tempisiza nnyo bulungi ate tempisiza bubi kubanga kati nga ku by'omulimu tukolera waka kompyuta n'amasimu, then nze kunze nga nze kizano kutini sigifunyeemu namubuza okakati atulaba yandyetaaze okumanya ku mannyago n'ensonga lwaki toyagadde kulabikira ku kamera zaffe. amanya agange bamita sobola okwogerako erimu oba kale kanjogera abiri naye ey'omuzibe sijja lyoge. Bampita Shamirah. Bimanya ganga tusanyusa okutulaba nange basanga atulaba yandyetaaze okumanya Shamirah yaani. Shamirah mukyala mukozi, mukyala wa ddembe, ayagaliza naye ate tayagala kutyoboolerwa ddembe lye. Tuyiseyiseemukko mu mbeera ndowooza tugenda tandikira mu kusoma okusoomoozebwawo kuba waliwo atulaba be yandyetaaze okumanya ku mboozi yo okusoomoozebwako zoyitamu era ensonga lwaki twakunoonyezzaako. Ebyokusoma byange kusoma kwange nga okay, wansi natandikira eyo Ntinda primary nensomerako St. Joseph's ebyoko primary road nenvaayo ne bantuusa olw'embeera eteebereka ekyaliwo nti kale mamu yafunamuko obuzibuzibu nagamba musooka mugendeko eko ewa taata wano, so netugendayo okwo kati nakyusiza muti 7 yennyini primary yange nga ngenda muti 7 then nenkyusa essomero, so nentuulira eyo side zeeyo Ntugi natuulira primary, secondary nensomera Kololo, then O-level then A-level nensomera Namugongo. Obulamu e Namugongo bwali buti? Obulamu bw'e Namugongo A-level kasobola okuyingira A-level tekwali kwangu kubanga mama wange muntu eyali nga alinaffe ng'abaana naye ng'ate alina n'abaana b'Abaganda, so era okuyingira A-level kwali kusika mu luwanze naye nfact twamala ebbanga nga tutwogera kubanga yali ayagala nkome mu form 4 ate nze nga njagala okweyongerayo, so kati awo twafunamuko obutakkaanya nga ngamba naawe era babali naye ng'ate nze kyenjagala nkyagala, so bwe nalaba ng'alemeddeko ne mugamba omanyi kantuule eyo yonna twasooka okusika omugwanga n'ebibuzo tebinnadde ebya form 4 teweeyongerayo neeyongerayo nga mama yayagala okole ng'ayagala mbulanchingira okukola ate nga nze sibyagala njagala mmaleyo then oba ayagala okuntwala kukosa wantwale naye nga nfunye certificate ya A-level kati ne mugamba omanyi kankole kanoonye omulimu nkole eno yonna vaka yange then wetunatuukira okuddayo ku ssomero nze nja kwezzaayo. Nagamba gwomanyi kyoyagala okukola naye nze ebyo sibiriimu, kati awo nenfuna omulimu ofcourse era obusente buba butonotono, nenfuna omulimu nentandika okukola. Twali mu 2011 kyawo nentandika okukola nenkola then ebibuzo bwe byakomerawo nga abaana balina okuddayo kusomero naye nga nze nga sinaaweza ezo ssente. Wafuna mulimu ki mu vaka ya senior?
tunda ngoye kati yali ankozesa yali anti wange naye nga obukosi yali tali wiringi kwongerayo kumusomesa kati nemwengaye nemugamba omanyi nsaba omupenzi nkukolere ojja kumpayo kasente naye kubanga waliwo before emabega eno nga tukyali bato waliwo struggle waliwo ebyabaawo baganda be tebakyagala nze nkoleki ate mukolere so nalinga era nkola naye kwebbirira kuba ye kale alaika yanzikirizaamu manyi mukama alina engeri gyakolamu ebintu mu bantu abo abatono afuna abantu abatono abakukkiririzaamu so bali wadde nga baali bagambi naye ye yanzikiriza nenkola naye nakola naye awo nga mpaayo kasente bwemukolera bwetyo abaana bagenda okuddayo okukola okusoma era nze tasika musaagi soma form 5 nenga akanyongere kubanga requirements zikyali nyingi ate amasomero okimanyi naawe naseera so nalina okutuula eyo first term form 5 form 5 second term nenyina combination nakola head economics nesotinga subplan senior 5 ng'otandise gwowe sasulira mama yakusasulira nesasulira kyekituuka okuva ku ngatto okuva ku kitabo okuva ku peeni buli kimu gwe kyomanyi nti omwana addayo kusomera saalina mutuuka ate nga abaana bonesomero kubanga nali sibisobola naye twagenda ekirungi yanyambako netugenda n'ayogerayo ng'alaba mwesibyeko nnyo n'ayogera n'agamba sirina bulungi sente naye nansabira ekifo so bwe yansabira ekifo ne banzikiriza okutandika ne kombina gye nali njagala tebagimpa olw'okuba ntandise leeti kubanga nali njagala meeke naye tebagimpa nga bagamba first of all geography is kind of complicated so nali ate nga nyongereko ne maate ate already nga sitandikiddeewo ate siri mu kisulo so yali complicated ne baŋŋamba omanyi tuzingayo ekirala kitusobola okuyitizaako tukuwa ekyo senior 5 yali etya first term ogisasudde second term ogisasudde wamalako bulungi namalako bulungi sentence nazisasulira mu impact awo wenyini nga tumaze owandiisa buli kimu nsasulirako ne fees kati nga bwenvaayo ku ssomero Saturday nasomanga of course kati Saturday olumu nagendanga leeti ku ssomero obanga wembankedde ku ssomero kusomera olweggulaawo saawa nga 8 nvaayo nenzijaawo mu town mu kibuga nenzija mu town kubanga tuba twalina nga okukuŋŋaanya ezo engoye biki nga nyina omuyambako weekend ojja n'okolerako anti kati awo era wabaawo obuzibu nti olina okuba nga ofaayo ku ssomero naye ate nekino kubanga ate wootamukolereko onogenda kujjawa sente ezinaba zikuyisaamu of course nalinga nkozesa transport everyday kati ovaawo nvaabweyogerere gye nali mbeera so nalinga nkozesa transport olina okozesa transport olina okulyayoko ku ssomero naawe obimanyi so eyo yembeera gye nali ntambuliramu nti weekend wali ovaawo era ng'osomerawa nga nva ebweyogerere ngende Namugongo ng'osomera Namugongo then nga ku Saturday ojja mu kibuga Saturday ng'olumu nzisoma kati nga teacher wa economics ya complaininganga nnyo ng'alaba mpiikinga naye ng'ate Saturday tandaba ate n'ekirala ng'alaba ekyo kigenda kunziza nnyo emabega kubanga first term saagisoma era gundi oyo geography oyo ne economics birimu a bit tricky singa history kale so baalabanga nga nyinza okukola obutali bulungi ku A-level kubanga nali bo baali tebamanyi kale background yange oba strugglinga nti struggle yange baali tebagimanyi bo bandabanga ng'omwana mami we gwa supportinga kumbe nze nalinga ne supporting so third term
senior 5? Third term, first of all, second term esakola na bulungi. Eyo nyini term gye natandikira. Sakola bulungi ng'omuntu agamba nti yandyeyagazza nti oba kale nganze bwe nali nkyagala sakola bulungi kubanga that time oba nafuna points 8. Sakola bulungi so nekinyigamu kati awo third term twali tulina okusoma holiday ya second term kubanga nze nali mudde abaana ba senior 5 tebaddayo na waka nze naye ng'era nsoma mu bitundu leero nzija enkya ne sijja leero bwe bityo kubanga nalina okukola ki okukyesinga kiri naye nga nalina mikwano gyange nga ebiri egyali gikimanyiko be nali nanyumizaako nti munnange nze neeweerera oba nze mpaayo buli kimuso nina okuba nga nsoma ng'ate bwe noonya ki sente kati nga bo bakimanyi so bwe ntyo second term ng'era ngenda bwe nkomawo bwe ntyo kati awo third term okugenda mu form 5 awo nga siri mutono naye nga nkoze nze nazina kubanga nali ku pressure nonoonya sente ate n'abasomesa bantaddeko akazito nkola bubi sikola bulungi gundi balancing of the papers nali sigira kati ekoni eno paper 1 ogikoze bulungi paper 2 kukubye of course oba oli wansi so nali ku pressure nali ku pressure y'amaanyi. So wano nga mu mbeera eno yonna taata ali wa kuzaala? Nze taata owange bayawukana ne mama wange nga ndi muto nga sitegera nategera kuba nze nagenda okukula oba okutegeera nga ndi ne maama so kati simanyi nnyo byaliwo naye nze naddamu mulabako okuddamu okulaba ku taata wange nga ndi mu pifo. Mama wange namuntwalira mama wange yali akolera awo ku gundi called Kampala nga walina restaurant waliwo ne yoga chiike awo opposite awo nga wakolera so awo wenasookero ddala omwetegereza. So wano mu senior 5 tomulaba? Ebyo byonna wano na primary simfunyemu obuzibuzibu musooke mugende awo P7 namulabako naye of course era ebyaliyo. That's why anti wange oli n'okumpa wano muli mu senior 5 zezo struggle ezaaliyo lwali lutalo tebansasulira fees first of all mu P7 kati because nali muntu apiikinga mangu ate mu primary kyali kisufu nnyo nga nkola bulungi essomero ne lyewaayo likole ki limpeera batikyanga basatu bonna abaali mu P7 baali bana abaali batusomesa P7 naye basatu banyamba nnyo ngono watagulira seeti oli yakuwa lanchi oli yakuwaki so twalimu eyo embeera nti ewaka kwaliwo okunyigirizibwa wali step mama we wali biki byaliwo bingi ewaka so nesifuna kuyambibwa ku ssomero n'ewaka. So senior 6 senior 6 yo etambula etya? Senior 6 awe wali olutalo n'obuzibu kubanga natuuka ekiseera nga nange ndaba amazima kintuddemu nze nakyesabira mu kusooka nga nkyagala naye nga tekintuddemu. So wano mama yali takuwa yadde? Obeera wuwe oba waka? Nga mbeera naye kati nga lwakuyambye nnyakuwayo ebbiri. Sente yali azirina oba yali yayagala okole kye yali yakugamba? Ayagala wananteekako akazito nemererwe nkole kyayagala kubanga ngeri nze gye nali ndabamu gye yali anjagalizaamu yali wadde nga sente tezaaliwo banga tuli bangi abasoma yali tasobola awo nebbanga lye yantuukizaawo n'emyaka ebiri tegyandimulemye naye kale yali ayagala yandyewaliriza n'ansomesa naye yali ayagala kirabika nemererwe nkole kyakola ki ogende ku kati nendaba senior 6 kyantuulamu kubanga awo nali neetaaga obudde bungi nkugambye essomero naliko twali batukuba n'emiggo nga ndaba kintuddemu banaye nga bannange emikwano gyange egyo nga gy'olaba gikola bulungi ezo testi ze baba batuweeza buli kiseera ng'olaba banaye bo bapiikinga naye nga nze ng'ate kinnuma kubanga nze muntu eyava wansi nga nsoma bulungi so waneeno nawuliranga bubi nga mpulira kinswaza
ate ng'olumu banteekako ku kabineti y'essomero, so omuntu ng'oli ku kabineti naye yes naye nga okola bubi ebintu babitimba oba owulira nga oli ku pressure naye nga abakwetolodde bo baba tebamanyi kye bakola kyolina kikuli ku mutwe badde eri ku mutwe gwo. So nalaba nga senior 6 ffenna batwagala mu kisulo nekintuulamu simanyi sente wengenda zijja buli omu bagamba osalewo kiri wagaana kati agomanyi kyogenda. So wamala kodi? Waliwo oyo anko wange kati essala no gwembeera naye aye kayi yakwatibwamu ku kisabambi ye n'ayamba kati mama n'agamba esooka n'essomero lyewalonda basasula sente nyingi. Kati awo nga sikyasobola kubanga ngenda buli kiseera ku mulimu gwa ssenga ng'ate n'ebitabo bindi mu bulago n'ekirala nga mba nyina genda kuki mba nyina okubanga ngenda mu kisulo. So oyo mami wange ne anko wange ne beegattagatta. Waliwo ne mami wange omuto. Mami wo mwennyini yamala n'akujjukira? Yamala kale biri n'abireka kubanga yalabanga zino taamu ezaggwako balabanga kyenjagala nkyagala kubanga namala nentuula naye natuula n'oyo anti wange sister wa mami wange ne mugamba naye mami olaba senga naffe olumu mutubuliza kubya tetwagala no matter what oba ki. Wano, what was your dream okwagala ogenda ku A level? Kiki wali oyagala ng'omwana? First of all nga wenkugaye background ya oba nkigambe ntya bayogeranga nnyo efe nti abaana bamama wange tebajja kola ki kusoma. So nali ekiroto kyange kyalinga kyakuva ku ebyo nti olwokuba nti oba nali njagala kufuna sente. Yes, I wanted to prove them that everything is possible. So oba kale n'okubanga ngira erinnya lya maama wange kubanga bintu bingi bye yali ayiseemu okutubeezaawo nga ffe. So nali njagala mba proving nti buli kimu kisoboka wadde nga oba mukyala yekka aba asobola obbeezaawo abaana be. Alright, Halaba ETV Uganda, thank you so much for watching. Tuline Shamirah Emboozi ye simanyi byayogedde abamu muyinza obbibuusabuusa naye mwana wa buwala ne just imagine nga omwana ow'obuwala gwatekinze initiative n'ogamba ngenda kwesomesa A level neweesabira n'ogenda n'osaba ekifo n'owaayo fees. I think there is one or two things you can pick from her conversation here. Tukyagenda mu maaso. So senior 6 ogimalako bulungi? Senior 6 nengenda mu kisulo kale era sente zirwayo kubanga nga bwabanga obanga mama yatannabaziwaayo akujjukiza kali omukabira dijashosho ne sinnaba musasula mami bangoba nga kugamba sagamba nze tonteeka ku panic, tonteeka ku pressure kubanga nagamba mu kusooka kati awo gwomanyi naye era ogenda olaba nga akoze ki nga atumye omubaka nti sente muzikole ki muzitwale. Mama ye we yali akola akasente yali afunayo akasente yali afunayo naye nga wenkugambye byali bikatwala byali bingi. Ye mami wange yali omuntu nga simanyi na mutima gwe nga ye muntu ayamba kumpi oba famire ye yonna kubanga era bamuluzinga buli omu yagamba tetugenda kuzzaawo muntu ng'ono wadde nga yali tafuna nnyo ate nga naye ayinaffe yali muntu ayamba kuba yali tayagala kutunira ono nga tasoma nga ono tasoma nga ate nga baganda babamu baali baafa. So senior 6 ogimaze kyekyaddako? Senior 6 we nagimala era naddayo oyo anti wange. Ate olwo mami saamukolerako mami wange saamukolerako naddayo wa anti wange naye nga kyesaamanya nti wano wonna we tubadde mama wange abadde nga mugomu naye nga ffe tatugamba kubanga nzijukira bulungi we nali nga nkomyewo anko wange bwe yali ankyaliranga ku ssomero kubanga ye yalina entambula kati
ne mukudda buli kimu yali annonangayo ne kusoma kati weyannona nempita mami ne mugamba mami jano tujjeyo keesi yali ezitowa n'ebintu mu motoka nangamba asiwira bulungi gamba anko mukoleki mubijjeyo naye namulaba nansanyukira awo nangamba essomero lino terikwesezaawo bimbadde manyoge kati nga bwomaze ebibuuzo kitegeeza nyina ofuna amaanyi mangi nkutwale ku university ogenda yita konze kale awo nenzirayo wa anti wange nentandika okukola ne anti wange. Yali mulwadde ki ekyali kimuluma oba ekyali kimutawaanya? Kale yali kubanga ku ssaawa esembayo ng'ebintu bitabuse. Okitegeera nti mami mulwadde ng'omaze senior 6? Mami mu kusaawa esembayo nga tutuuse ne kitanda mugamba mami lwaki tewatugambako n'agamba muli bato mwali bato muli bateera nali sobola bagamba. Obulwadde bumutabukira ddi? Awo form 6 njimaze nkomyewo ewaka naye ng'era mugonvu ndowooza waka nali naakamalawo oba ng'omwezi gumu obulwadde ne butabuka nno ng'obusaaga obulwadde ne butabuka gundi w'omumawuggwe kubanga ye yasooka mu buto obwo bonna bonna yalinanga ati kati oba balowoozanga nga bino ataakataaka byafunanga kuva buto kumbe yafuna dda gundi oyo bwakula dda kati n'abeerawo naye engeri gye natambulanga nkolera Ntebe mbeera bweyogerere nkeera ate nga ne anti wange alimu ekyo okucunga biki oba olina okukeera ku mulimu gwe bw'otakeera olwo lutalo ate okuva Entebbe okutuuka oyo ne bweyogerere ntuuka nga ssaawa 6 ogw'ekiro so nagendanga nenkonkona ku kisenge ky'emmami wasiibye otya saamutunulangako nti oba olumu nga naye amala ennaku nga tandabye kubanga nakeeranga ate kuddayo ti omubuuzaako buuza mami wasuze otya biki nga toguddeewo na kisenge mwogere. Wali obeerawo naye wekka mu kaseera ako? Nabeerangawo ne sisita wange ne ka brother kange. Nga bo tebakubuulira mbeera mami mwali baali bato baba bakulu bo? Bato bange ate kati ka brother ko kaali kato nnyo kati nga ye kasita muggulawo n'azannya ono omuwala omulala najja n'amunaaza biki kulya ye ebyo tabifaako. So mami gwe ku mami gwe wali omukulu? So obulwadde mami bumutabukidde kati we bwamutabukira brother we n'agamba kamutwaleko tumujjanjabe wano wabeera kubanga ng'abeeranga tasika namukka bulungi ng'okusa kuba kutono so ate kye nalaba mu Uganda bagenda n'omumanya nti kansa aluma omuntu ng'alina mu stage 4 kye nalaba gyemuba temukyasobola nakukola ki kukuziyizaako so we yamutwala kati awo nembeera nga ngenda ne mulambula awo nalabira bwe nafuna n'obudde kubanga awo nagendangayo misana nendabira ddala nno maama obulwadde bumuluma kati lwali lumu nga nkubira essimu ekiro nga ngamba omanyi jangu ntwale mu ddwaliro. Ye mwenyini ye yakkubira ng'ali wako oba ng'ali wa anke? Ng'ali wa anko. Anko yali taliiyo? Anko wange mupoliisi ate naawe bamanyi yaliwo na mukyala kati bwe yakola ki bwe yampita nenkeera ku makya nemukubira oli nemugaa sigenda kukola leero kankole ki kangende ndabe maama tugenda emulago netukola ku bipapula netukola ki buli kimu nandagira sente weziri eziri ku akawunti netuzijjayo netukola buli kimu ne batuwa ekitanda kuba embeera yalimbi ne bagamba kati ono embeera yetakyasoboka bulungi bamwongereyo India process awo era sente zenyininyini teziriiwo omuyambi tewali anko wange gwembeera naye nga yayambako muto naye muvubuka kati awo
kale byali bizibuzibuumuuko era kyemmanyi gyali musanyufu kubanga nze n'obuvumu bwe nateekinga ng'ate namuliko omu ng'omwana yaŋŋamba omanyi Shamirah kikola kuba nze mami wange namuliko nzekka ferauto okuva we twamutwala ku kitanda paka abanene abajjangawo oli ajjawo namutunako bulunzi dakiika nagamba ngenze oba nakulekerayo ebiri. Abasawo babagamba nti ki ekyali kyetaagisa? Ekyali kyetaagisa kubanga kye nalaba amawuggwe tolina bw'osobola gakyosa kubanga era nabo baali nga bye boogera nga tebikwatagana bakusuubiza dokita ono ne muwaayo ssente biri awo byali byakavuyo era nze we nalabira nti omuntu yenna yeetaaga n'akyalirako oba eddwaliro oba n'alabako ku abo abalwadde abo n'abalambulalambulako kubanga embeera eri mu Cancer Institute simanyi muntu bw'asobola giteebereza kubanga mulimu n'okwabulirwamu nti bano abatalina nnyo ssente badde eno abalinako ssente abasobola okuyambibwa badde eri biri awo byakavuyo. Alright, TV Uganda, thank you so much for watching. Kakati emboozi yakusoomoozebwa Cancer Institute abali bagenzeyoko, you know the challenges what you face there, here and there. So obulwadde mama bumulemeredde kyali kitya? In fact twalinga oyo anko wange afunye wasobola okujja kasente oba okuyiyayiya kasente bamutwale India naye nga tekikyasoboka. Zali mmeka wano? Sente naye nkyazijjukira ebyali byetaagisa byali bingi kubanga ye omuntu teyalina passport amugenderako biki byali bingi sente zaali nnyingi kyoba omanya sente kyaddako era ekyaddako kufa bwakeera ku makya ssaawa nga 4 naafa nga ngenda akwozaako ku ngoye kati waliwo maze okwoza engoye waliwo nkubidde jangu onone simanyiwo we muli bulungi nenfuluma bwe nti omunono okuddanga. Alright, TV Uganda, thank you. Emboozi ya nnaku nenga katusabe Mukama Katonda maama amuwumuze mirembe. So maama amaze okuva mu bulamu bw'ensi eno ki ekyaddako? Maama we yamala okuvaawo twayita buyise okuva eyo mu ddwaliro. Eddwaliro lyatuwa emmotoka bambi lyatuwa emmotoka nga ffe abaana then baatuwa then n'oyo anko wange omupoliisi ne babawa patro kati patro yaliko maiti then ffe emmotoka abaana netugikozesa netumutwala butwazi waabwe. Kati awo lwali lwa Mande ndikira bazaali olunaku ebibuzo bya 2016 bya senior 6 lwe byafuluma. Oyo 2017 sike? Yes. Lwe twamuziika. Ebibuzo byaffe byali nti awulira ku result nti Shamirah yakoze bw'ati. Twamuziika. So nze mami saamuziika kubanga nayisibwa bubi. Okuva lwe namanya nti nno mami afudde we nakoma otegeera. Zaalinga ssaawa 4 nenzira engulu ssaawa 9 ne batuleeta era nenzirayo. Nasula mu ddwaliro ne bankeezeera ne banziza ku makya. Era zaalinga ssaawa 6 era nenzirayo saddamu kutegeera paka nkeera saamuziikako bankomyawo nkeera nenjiwako ettaka.
Kitalo nnyo kitalo ddala. Kakati mami bamaze okumuziika yadde tewaliiyo ne nawe wakola ekisoboka mu busobozi bwo. So ki ekyaddako mumaze okuziika mami ewaabwe? Maze okuziika kati olunaku eyo yonna wiiki simanya bagamba simanya abo bamala mukadde waffe bakutwalako ewammwe. So baatutwala ewaffe ku Masaka enkeera ne batuzza. Twakomawo Lwakuna kati ne ngamba anti wange oyo sister wa mami wange ne mugamba tugende tulabe ennyumba. Mami yalina ennyumba. Tugende tulabe ebintu ebirimu. Tugenda simanyi kyali kinjogereramu. Nangamba kale. Omumala okuvaako ewamwe batuteko mu kika. Obwongo bukugamba gendako ewaka ewa maama wo. Kati twali tulina omuntu gwe twasaba omwana we agira atusuliramu kale muvubuka yali mukulu ng'alinga mu senior third nga yasulamu kati mbuye we yawulira kati we twagendayo nga twakavayo mu taxi tugende ewaka ne batugamba nga kitalo nga batusaasirako awo naye nga ate kibi okubabba nga tetulina kye tumanyi. Olunaku lwalina lwa Friday ndijjukira bulungi nga ne twamuziika ku Lwakubiri ne tugendayo eyo Lwakutaano. Kati nga tetulina kye tumanyi ne tutambula ne tuyongera ne tutuuka eka naye nga tewalabika kubanga baamenye kubanga ekikomerawe ennyumba yaffe mami wange yali yasitulako ekikomera ne kimulemerera nakubawo embaawo. Kati ezo embaawo abalinga bakungubaga bazimenya eno mu tawuni nayo bakolerayo ki kati we bamenya ne wasigala nga kitangaala naye nga tewalabika just kyekyo kyokka tewalabika kubanga oluggi nti baali bazisaze oba bazikoze ekitekyaliwo. Bayingira mu nju ne babba. Bayingira ne basitula buli kamu. Nti n'ejjiiko ne kapeti ebeera wansi baagisitula. Nti n'ebitanda bye basumulula obusumuluzi baabisumulula byonna ne babitwala. Temwasigala nti okuleka nasangamu bitabo bya baganda bange nti n'engoye ezaffe abaana tetwazisangamu era nze engoye ze nalina nga ndi ku kitanda zaalinga nnya zezo zokka ze nasigaza. Engoye z'omugenzi yalina engoye nga nnyingi engatto biki byonna baabitwala. Waliwo omuntu gwe mwateebereza okuba nti yali emabega wa kino? Ntonotono twajjamu gomesize ntonotono okubeera ntono nga tulina essuubi nti ajja kuwona. Najjamu ntonotono ez'omuntu ogenda naye mu ddwaliro. Then mpozi amasuuka ate n'amasuuka era nago tetwanonayo nnyo kubanga anko wange bwe yajjanga n'ebyo ebintu masuuka biki. So ebintu byonna baabitwala kakibe ekikopo kakibe ki. So ki ekyaddako? Twabuuliriza ne bagamba bo tebamanyi abantu baawo abatwetorodde nga bagamba tetwawulidde nako nga bamenya. Tebaawulira ne twongera ne tuba nga tusuula enkesi nga ebintu ne kati. So mufiiriddwa maama muzeeyo ewaka ennyumba bagimenye buli kimu bakitutte kati wano mutandiikirawa. Kati before kyesigambye anzirako yali yaleka ebintu ku ssomero n'abula olw'ensonga ze nga ye naye awo mami yali akyaliwo. Muganda we yali yabula muwala mulenzi? Yali ku ssomero n'abulayo ebintu n'abireka. So mu kuziika mama teyaliiwo? In fact yali ankubidde essimu baaba jangu nno ne nzize kulaba maama naye nze nali ndudde okumuwuliza. Naye lyonna ebbanga nga setumanyi nga baateeka ebipapula ku poliisi buli kimu nga simanyi naye amugamba nti ne mami wo mulwadde. Yali yabula nga yagenda yafumbira? Yamanyi. Kubanga engeri gye yaddamu yadda nga mukazi. Kati awo ye already yali akoze eki ye yali yavaawo ewaka nga yabula kati nga nzigaddewo nze n'ako kabuloka era ne mama teyaddamu mulabako yamulaba afudde. So kati embeera muli mu mbeera eno
ewaka muzeewo tewali kiriwo mu nju, ki ekyaddako? Olina baganda bo babiri, gwe mukulu naawe oli muto weetaaga kulabirira, so ki ekyaddako wano? Awo ekyaddako nasooka kubanga tewali kiriwo ku poliisi tetwagenda, kyekyamazima. Lwaki tetwagenda? Kubanga nze naawo nali nga ekituufu nali sibitegeera, nali sinze, nali nga ndi diso, nali sibitegeera, ate nga nze nalina okuba nga nkumbamu bano amaanyi tukole ki, bo nga naye woomanyi famire tebabiteekamu nnyo ki maanyi. Kati ate oyo anti wange gwe tulinga nga gwe tuliko nga maama mukerebevu, kale ekyo nja kyogera bwe nti ye ebintu bye taddaawo nti oba weguba nti omuntu amukyokoze oba yeyongereyo baki, ye ebintu byabitwala easy. So we twanoonyerezaako awo tugenzeko kakiiko, abakakiiko olwedde bo baali bamanyi nga bamanyi eyabbye, nga tebamanyi eyabbye naye nga bamanyi nti bamenye, bo tetwayongerayo nti oba tugende ku poliisi. So mwatandikira ku ki? Nze nasooka nenzirayo eyo mukyalo ewa maama omuto, ewaba maama gye baziikira ddala maama, nembeerayo. Kati oyo sisita wange nkuba yali wetwamulabira ye sisita wange kale mweru nnyo, ate kati yali nga ayulubuto kyasukka nga yali nga abeera mu nju nga yeggaliramu, so yali nga amyuse nnyo, yenna yazimba. Kati bamaama ne batya, abo abasisita ba maama bange bagamba katumutwale, nekubaako omwamutwala. Kati we yamutwala nze nembeerayo, namutwala basobole omutwala kubanga yali tagendangako naffe antinento, ne bamutwala basobole omujjanja. Kati nze nembeerayo eyo, bwe nakomawo oyo anko wange n'agamba atajja kusobola kubeerayo eyo nnyo embeera y'ekyalo, akomewo. Nenzirayo nenkomawo newa anko wange. So ennyumba kati mwagireka eri, ennyumba mwagireka mwana? Mama wange yalina omwami we, ffe nga tukuze, ye yalina omwami we, tata waakana akabuloka ffe. Kati oyo omwami yalina amaka ge, teyajjanga waka waffe. Yalina omukyalo omulala? Nedda, yalina maama waffe, naye nga maama waffe we yalwalira ennyo yakomawo ewuwe. Ne waneno yali nga mulamu, nga wava ku mulimu ffe ajja n'atuceekingako, tubaawo ewaka twalinawo n'omuyambi omukulu ng'ajja n'atuceekingako, then n'agenda ew'omwana. Twamwesigisa ebintu kubanga ye si wala nnyo n'ewaka waffe. Kati twamwesigisa ne tumugamba nga nze sikyayagala kumanya, nga mpulira entiisa, nga buli kyendabako kinzijukiza kiri ng'ate nzirayo. Kati ng'ate njagala kubanga nfuna kintwala kati mu maaso bino mbyerayo, kubanga wowe nakuwaza ennyo buli kimu kikulema. So twesigisa omwami oyo ne tumugamba, ne mbagamba kasita nze mbadde maze form 6, kati ono omuto akyetaaga obuyambi, oyo omwami afuniremu omupangisa mu nnyumba, then abeere nga sente zivaamu, bwe mbaamu n'obuzibu nga bampaayo, naye nga portion ennene bagiwa omuto, kubanga oli already yali ng'akoze eki. Kati bo bano abakulu kye bali bagamba, oba wabanga asumulukuse bamwongereyo bamuzzeeyo by force. Oyanko wange kye yali agamba nti ezo sente ezinaava mu kyo banaayongerezanga ne bawaako n'omuto n'ono addako. Kati oba nange nga ninamu obuzibu ng'abaana abawala nga bampaako akatundu akasinga obutono, nze babuuza nze kiki kyensalawo. So ennyumba mwafuna agipangisa? Sente bazibawa? Basooka nga baziwa oyo omwami ng'aweere. Nze nedda. Kale abataatawo sente nga baziwa taata? Nga bazimuwa n'aweereza maama ali n'oyo omwana. Nammwe n'abawaako? Kati oyo yali omulimu gwe gwali zisindika zonna
kati ye maama we mugambye maama ninamu obuzibu nampaako weziba nga tewali buzibu ne bawa oyo mwenyini omutweka adde ebyokusoma ate okulwala biki kale ye nga yali mu control bazimuwenga ekibaawo kyonna nga tusobola okuddukirayo kati omwami oyo yaweerezaayo emyezi ng'ena yaweerezayo sente emyezi ng'ena ate ejaddako nga temukubira kasimu owaaye taata sente nga tezituuka twasooka nze basooka ne babinkweka nga tawaayo sente kati nali nafuna awo akalimu kenkola nga nkola ku supermarket ngeri wa anti wange navaayo nkola nyina supermarket gyenkolako naye nga bakubira munaye tulina kino ate omwana yalwadde abe tati biki nimbagamba bannaye nze nange sirina sente naye omwezi gwaggwako tebabaweereza sente nti kati oyo sisita wange yali amaze osumulukuka yaŋŋamba nti oli takyawaayo sente naye anko wange yali akimanyi gwembeera naye yamukubira namugamba muko gyebaleko kakati nga tokyatuwaayo kasente kiki namugamba ate muyinayo newammwe mukyalinayo ekyammwe temuyinayo kyammwe nze nenyumba yange na mwana wange ndi waddemba okubanga muwaako ku sente oba obutamuwa ko ye omugenzi yazaala abaana bameka ebyo tebinkwatako bagende bagabana ebyakitaabo eno ennyumba yange na mwana wange kati nze tebasooka biŋŋamba naye yo sisita wange yabiwulira kubanga yali ne anti wange so yankubira essimu naŋŋamba ebyo ebintu nange mwenyini nenkuba essimu oyo omwami nemugamba nange akasente yasooka enamba yange yagiina naye yambuuza onaani nemugamba amannya obadde ogamba ki nemugamba naye tubadde tusaba kasente omwana mulwadde ebiki ate mukyalinayo kyammwe era nakinziramu neŋŋamba nonno bino ennyumba mu kugizimba oyo yali omwami yali yateekako ku ssente nedda kubanga gye tugenda eyo mu maaso natuuka nze endagaano mami wange ng'akyaliwo oyo omwami yabba endagaano nga mami wange akyaliwo endagaano yaago amaka kati mami wange nabeeranga anoonya endagaano kumbe yagitwalewe n'agiteeka waggulu mu siiringi buli mwe aba yeebase n'agamba naye kampanuleyo ebintu ebiri mu siiringi yo n'omusajja maama wange yali akyaliwo kati okugijjayo mwe yagisanga yali yeekengera endagaano endagaano yali yagibbadde omusajja kati endagaano maama bwe yagijjaayo bwe yagimpa naŋŋamba eyo endagaano gitereka ebyo ebintu byammwe ate omwana omulenzi tabibeerangako nze simanyi abantu boogera ebyabwe nga abasaaga naye oba abamukama simanyi so naŋŋamba gitereke naye bw'olibitereka obubi ebyo bintu byammwe bw'obigayaalirira bw'omanyi kati endagaano yagimpa nze bwe yagimpa nembanga era tabifaako biki nagamba naye kyendabye yagikuwa mulwadde ng'akyali mulamu before emabegaawo nga kubeera ebyo biki kati nakola ki naŋŋamba naye nkulaba eri KRS kujjeko njitwalire muganda weyanguza naye nga bonna mbamanyi yabantwalako omukyalo yali akolera kireka mu katale nga kati bino byonna maama okubikola yali alina kyabala mu maaso ng'alaba obulamu tagenda kuwangaala nnyo nze simanyi ye yandaganga bulazi buli kyeyagula mumbeera eyo okuwa endagaano yali akyali mulamu ng'amaanyi era akola bulungi yali mugumu bulungi nnyo yali mugumu nga sirabawo na bulwadde nze yali mugumu era nga buli kyagula aŋŋamba infact yaŋŋamba omala ebibuuzo nyina wenguza omanye ebintu ebizimba byonna nga ina hadiweya wabigula naye nga tetunnabijjayo twajjayo ko ku mabaati agamu era gegamu agamuziika n'omuziika naŋŋamba njagala nkutwalewo oyo omusajja nga omaze ebibuuzo olabe wengula ki ebintu ebimu nabisasula naye ebimu nabisasula naye kyemmanyi tebakola ndagaano ebintu ebyo yabisasula naye byafiirayo kubanga nono mu kufa teyavaayo tugamba nti munaye omugenzi yali yagula ebintu bye naye nze yali yaŋŋamba so buli kye yakolanga yaŋŋambanga oba bw'abanga yali aguze ekintu
yampanga endagaano yakyo oba naŋŋamba naguze kino. So nga ono bba wa maama wo mu kwogera bino byonna yali alowooza endagaano agirina? Kyensuubira yali alowooza akyagirina. Kumbe mama yali yagijjayo dda n'agiwa oyo sisita we yamuguza. Lwaki atagiwa abamuguza? Ekengeramu kumubba. Simanyi naye oba oli yali yamutwalanga na muganda we. So bwera olunaku lumu yankwata n'antwalawo omukyalo oyo wakolera mu akakatale n'aŋŋamba ono omukyala oba mwogere erinnya. N'aŋŋamba oyo mami wo Leste gwe mpadde endagaano naawe Leste ono ye mwana wange singa abaawo ekintu kyonna oyo gw'olina okuweya endagaano. So kati omusajja gambye ebyammwe byaggwayo kyekyaddako mulina endagaano omanyi gyeri yabagamba ebyammwe byaggwayo. Kati nze kye nakola nasaba ku mulimu ne banta ne ŋŋenda n'ensooka kakiiko ekibi nti yali kakiiko. Omwami yali kakiiko ng'akolanga oba ye chairperson w'ekitundu chairman. Kati nafunamu obuzibu nti ye mukulu w'ekitundu naye waliwo banna abakyala gye naddukira nengenda nembagamba ensonga nenzirayo nembagamba n'ebintu ebyo kubanga waliwo abayogera oluvuuvumu nti ebintu ebyo yabijjamu mu nnyumba kubanga tewali nti bamenye. So nga nsonga ki bimuggisaamu mu nnyumba? Ate mmanyi oba yali tayagala tugabane ku bintu bya maama. So ekigendererwa kye kyali ki? Nze sikitegeera sikimanyi ekigendererwa ki naye nze mu kulaba okwange kwali kwakutwala awo mu lukujjukujju. Kati oyo omukyala n'aŋŋamba ffe tetujjasobola kubanga ali kakiiko ne bambuuza oyina endagaano konze endagaano ate ekibi nali sijejjangayo. Kati awo wenzirukirewo oyo omukyala ng'omukyala yavaawo. Omukyala alina endagaano yasenguka nga yavaawo. Kati naye nga sisita w'oyo omukyala nsobola onnoonyereza nabuuliriza mu katale ne bandagirira waali. Kati omukyala oyo neŋŋendayo ne mugamba gwe waguza maama wange ng'akyanzijjukira. Naŋŋamba gwe waguza maama wange ye naŋŋamba yenze namuguza. Teyakwegaana. Teyanneegaana yamuguza mu 2007. Nze namuguza buli kimu n'akiŋŋamba ne mugamba naye kati ekiriwo sisita wo yayina endagaano bwe yagiwa. Nagamba tewali buzibu oyo sisita wange abeera mu Kiganda eyo kasokose. Naŋŋamba nja kufuna omuntu nkuwe mugendeyo. Bwe nagenda omukyala teyanneegaana nampa endagaano. Yagikuwa bwe nagamba? So kati ki ekyaddako ofunye endagaano? Endagaano we nagifuna n'oyo n'abakyala nannyambako ne tugenda ku poliisi. Bwe twagenda ku poliisi ne batuwa olunaku nabo bannyanguyiza. So ng'olunaku luno mwagala kuyita taata? Nze saamutuukirira nako. Ng'omutya? Si kumutya naye ŋŋamba singa twamugamba n'olunaku yandyebuzaabuziza n'abulawo. So kati bamugamba ki nti poliisi ekwetaaga? Kwolwo lwennyini olunaku bampa lwa Sande ne bamuyita. Najja yalwawo n'okujja meeting etudde awo negayira anko wange muto wa maama wange yawola maama ssente zaali zibulayo okugula awo. Kati nga njagala aba witness abamu kale kwe tusookera bo babeerewo. Kati ne anko wange naye bambi nannyamba najja ne tutuula ne twanja ensonga n'aluma ejjiiko n'agamba nze awo awantu twagatta ssente ne mukyala wange kubanga kye yali asooka okugamba nti ye yagulawo nali ndese eyaguza nga n'endagaano ngireese. Kati omukyala oli nga kyagamba nti omukyala oli bwe yali ayogera yamugamba nze naguza mukyala naye omwami oyo yaliwo. Omwami oyo yali akola nga kyeyamaani ow'ekyalo. Kuba tebagala na kuva ku bufuzi okuvaawo wonna wonna bazze bafuga balemerako tebagala va ku bufuzi. So
oyo omukyala yagamba nze naguza omukyala ono ye yali chairman naye ono naye yaliwo kubanga ye yasayiningako nga chairman so sinti naguza omukyala n'omwami naye nze nali simanyi na byabwe oba byatandikirawa naye nze naguza ono omukyala gwe naguza naye ono ye yateekako omukono so ng'omwami yagamba yagula ne mukyala nga yasooka n'agamba nze nagula ne mukyala wange twateekako sene ne mugamba nedda nze mama yanyumiza sitole y'okugula awo so nga tebamugamba leeta endagaano oba ebiwandiiko kati awo we bamugambira leeta endagaano eraga nti nno mwakola ki nga tagiina ne mbagamba nze endagaano nze ngiina mama wange yagenda okufa ng'agimpadde buli ndagaano we yagula yafa agimpadde so we wajjayo endagaano omusajja awo kyekya kati awo wa poliisi n'amugamba tetusobola kugira bukakafu kubanga oli mwali muki mukwano oba wamuwaayo n'omugamba munnange nkuwaddeyo ng'omuntu naye tewaliimu ng'akola ki baguze so ebintu biddira ki baana kati awo ne tumuggyako obuyinza obukola ki ebyennyumba byonna ne tumubapangisa biki tumuggyako byonna musajja ono teyabafuukira obuzibu nze kati simanyi kimuliko naye nga ye yanyiiga yafunira ddala obusungu n'anyiiga kuba ne kati nze oyo bro wange omuto tamufaako mu miitingi omwo kyekyaddako ng'omusajja akizudde takyalina kyazza yeekazakazaawo n'agamba kale nze ababaana sibalinaako buzibu naye kale nze mu busungu obungi namugaana omugamba olaba weekaliza kweno ennyumba nga anko wange yawa maama sente ezasigalayo kubanga nze maama ekyavaako okuŋŋamba oyo anko wange nti yamuwa sente ezasigalayo maama wange yali yagula ente naziwa oyo anko wange amulundire yali mu kyalo anko wange n'azitunda ente nga mama tamanyi ne bafuna obutakkaanya so eyo yonna emboozi yali abinnyumiza ebyo kwe kuŋŋamba yali ayamuwa n'ezo sente zaali zibulayo okugulaawo mama yalinako esente zisinga obungi naye ng'omukyala yagalawo nakuba mwalimu n'ennyumba naye yalina okuba ng'etereezebwa eyo ennyumba. Alright, ETV Uganda, thank you so much for watching. It's quite a long story nenga yanaku erimu bingi ebyokuyiga it's very absurd or unfortunate nti omwana omuwala ku myaka gino bingi byayiseemu ate nga nsuubira bingi ate byayitamu oba byayitamu mu maaso awo so bakuddiza obuyinza bw'ennyumba gwe ne baganda bo kyekyaddako ennyumba mwasigala mugipangisa kike mwagitunda mwakola mutya oyo mwami yagamba nti oyo mwana mukujjukujju nnyo temumuwa buyinza bwa nnyumba ng'agamba nze ne mbagamba kale temumpa buyinza bwa nnyumba naye taddamu naye gibeerako buyinza katufune oludda lwa maama waffe gwe twesiga kati obuyinza ne mbagamba ebintu ebyo nali mbitutte free nga njagala ffena tu benefitinge ng'abaana naye bo ye yakitwala bubi kati kwe kugamba maama ne anko wange bwe baba twekinga gundi yes ne babanga bebajjayo sente kati ekyavaamu ng'asindika message ng'agamba we tuba tugenzeeyo oba omuntu yenna ajja tutema so wetwawulira ekyo ne tugamba katutundewo tugule ewalala ennyumba ne mugikubako ebbeeyi mwagitunda sente mwazikolamu sente twagulamu ewalala naye lwakuba kale nti wanene naye temuli nnyumba nga wali bwekyali so ne tugamba we tulifuna sente tujja kuteekamu ennyumba nga ffe abaana. Mwagula ludda lwewo kuno Hoima Road. Alright, embeera bwetyo bweri so mumaze okugulaawo ebyennyumba biwedde taata teyakomawo n'abatawaanya nze okuva olwo simuwulizanga nako naye tabawuliza ate muganda wo omulenzi gwazaala naye kati bambi kaaguma kati agendayoko kumulabako yagendayo omulundi gumu naye nga netugamba leka abeerere eddala eno amanyire ekifo kimu myaka emeka kati ali myaka kati giweze 6 so ebyo nabiwedde ennyumba mugitunze omaze senior 6 kyekyaddako awo kati awo ekyaddako anko wange yali asazeewo ye bantu anko wange
ne bawa mama wange oyo omuto banzizeyo wakiri webanga basooka ne bagamba bantwale ku university naye nga buli omu agamba ani anaatoola ssente biki nga buli omu tayagala atoola ssente nningi kuba okusinzira nali nkoze bulungi form 6 kati ne bagamba kale oba temusobodde mumufunire kale ne bagamba tuba tetusobodde kale oba tumuyamba akole koosi ya diploma kati ne bagamba ngenda awo kuwaayi ndijesali ngene maa nafuna bulungi ekifo naye ate anko wange awo yafunira omukyala n'abirinyamu kale nga tayagala osoma waliwo ebyaliwo yes nebindetera n'okuvaawo okwo waliwo ebyaliwo tagenda kati sente ogenda zimalirako oyo ate ngaoli olukosi mukyala so nembikrosinga nefunye ebizibu bingi buli kimu ekikyo kizibu after kizibu naye mmanyi njawangula so okusoma kuganye ki ekyaddako ate okusoma wekwagaana nga noli kubanga oyo muzeeyi nze muyita muzeeyi wange muyita taata wange oyo omwami ye yali yeewaddeyo ku baana balina abangi nange ampa ogwo omukisa naye yaŋŋamba omanyi naawe ondaba nga bwendi buli tata nga alina abaana ate nga ne mukyala we kino mukama anansonyi okyogera mukyala we gwalina kati kubanga mami wange oyo omuto baali baayawukana ye naye yali akikozenga nti mama wa oyo yamuzaalamu abaana so omukyala ali waka yajja n'ababe 7 kati ne taata wange namuzaalamu 3 taata we yali akujjukidde si taata wange anzaala mama wange oyo sisita wa mama wange baawe kati olwo taata wano wonna taata aliwa taatawo gyali mulamu gyali omanyi gyali omukubira ku simu n'omubuuzaako mwana gwe omanyi waliwo awo ebintu bye nali ngobako lumu nga ndi mu banka kale nfunye abantu bangi abangamba nsonyiwe taata wange naye kikyannemi era abantu abamu bagamba n'ebimu ebisiba olumu emikisa gyange bisonyiwa musajja oyo kati taata lwaki tomusonyiwa ye katonda w'oku nsi kati olwedde maama taliwo wasigaza taata kati olaba kati ndowooza oba ngenze nkula mu birowoozo ngenze nkireka naye ate era wadde nga ngenze nkireka nti namuleka namusonyiwa era sisobola kuba kale kikyandimu kiri nti sisobola kubanga nina emitwalo 2 n'aba first priority nga bwobanga wekyali ku maama olanga nkola nga maama afuna busente bwe naye ng'ayinza obbeerawo nga muleetedde ekitengi olina kyomufu nga priority yange naye namusonyiwa era kati yuweze ng'omwezi 4 eno nga nkubira ku simu naawe n'omukubira simu sitera lwaki tokubira omwezi gumwawe mabega kati wetwogeredde ne banka mwezi gumwe mabega twakatandika tujje twogere nga taata akugamba ki ayinza okuba essimu nagamba mbadde nkubuuzaako naye nga kiri kikyanneme nti wemba n'emitwalo 3 nga ninawo nono nga naye kwali sisuubira nti nsobola osooka ye kale kikyandemeddemu kati okusoma kuganye buli kimu kiganye kikyewazaako olina okubeerawo kyenazaako nga ndaba yanko wange biganye omukyala abigize wakati avaawo ye tamanyi mbeera gye mpitamu yakomawo kiro tamanyi byempitamu bansi byenjala tebampadde ku mmere ate ayogedde bingi omukyala so neŋŋamba kanveewo olagewa era awo nasooka ne mugaa soko nzizeeyo eri mu kyalo ye mwenyini eyantwala n'okuntwala mu kyalo e Masaka mu kyalo kyaba maama eky'e Masaka kyaba taata kati nasooka nzizaayo okwo nembeerayo kati anti wange naŋŋamba kati tugenda kukola tutya ne mugamba omanyi kati obwo busente bwe nali nkolaawo ku supermarket we nali nkola nenkola ki kwe natandikira ogoba ebyo bya passport mpulidde oyagala kgenda bweru
Embeera yali njikoye. Alright, ETV Uganda, thank you so much for watching. Katuwummulemu katono tukomewo n'emboozi y'ekyeyo oba Kadamu oba Kirino oba ki agenda tubuulira byali bitya yafunayo kye yayagala naye nga ku kamera nkoze ne Aaron Bobo yonna gye musinzira okutulaba. Thank you so much for watching. Tubaagala nnyo.